Akabenje kano kagudde ku kyalo Nswanjere kilomita 3 okuva mu kibuga ky'Emityana. Gano ko gakyabuguma n'okuvuga. Emmotoka nnya okuli Fuso 2 n'eza Buyonjo 2 zizikoze akabenje. 3 ku zo zibadde zidda Kampala. Era olw'okuba akakuba kabadde katonyerera n'emulemerera n'akuba gaadi zino ezibeera mu mabbali kukakana ate n'akomawo luguudo. Ezo yasanze emmotoka endala 3 ezibadde zambuka ezibadde zikirira nga zigenda sayidi z'e Kampala. Awo n'atomerako emu n'etomera ginna waayo kakana nga akabenje emmotoka nnya zonna. Abafudde kuliko Huzeli Fayulan, Hakim Bugalfu nga bannansi ba Kenya, ate ye Godfrey Buwembo abadde mutuze w'e Nateete. Kino kireeseewo okusanyala mu by'entambula y'ebidduka engeri ekimotoka gye kyagudde mu luguudo wakati. Bamakanika bayitiddwa okupangulula ekimotoka kino okusobola okukijja mu kkubo. Omwogezi wa poliisi mu bitundu by'e Katonga Philip Mukasa atutegeezezza nti akabenje kavudde ku kuvugisa kimama. Omusajja w'emmotoka eno avugisizza kimama n'alemerera okukontrolinga emmotoka kakana nga atomedde zino waazo ezibadde zigenda e Kampala yabadde agenda Mityana side. Emirambo gitwaliddwa mu ddwaliro Empigi gyekebejjebwe. Guno mulundi gwa 3 mu mwezi gumu nga akabenje kagwa mu kitundu kino.